Mugama mchabale ba LMTV Uganda mbabuza ko kusinzira mu bitundu yonna gye musinzidde gwe wenna atulengerera mu bitundu ebyenjawulo abumwe n'abatabira ku Facebook abatabira ku email abatabira ku Twitter abatabira ku Messenger mugamba mutya nange LMTV fans mugamba mutya ate nno mwe musinga kubanga ekintu kino yemwe mu kibomeze ne mu kituusa waggulu wamunezo groups ezenjawulo ezitabira ku Facebook mbabuza ko team Omani team Dubai UAE banange team Slay King and Queens team Shiba team Alex Muhanji mugamba mutya yona gwe yona gyosinza okubanga olaba LMTV Uganda nkubuza ko program ebera step buzz sonsomola wanoka ku LMTV Uganda yetuusako amawulire era wojja okugigira wojja ogasanga aga amawulire agatuukiridde program neno sigikola nze kambera mwana mwala Queen Sylvia wamune mnangi John Mackenzie atenga nange bebaliza ddala tuwanika waggulu mwebale nnyo buli omu kyakola kyamaanyi nnyo ddala mbebaliza ddala mu abagula data abagula OTT abagamba no leka tukole tuwanike bana abaana bannange kye bakola kyamaanyi batuwa amawulire ge tuba twetaaga mu bujjuvu naye ng'olunaku lwa leero bannange akabuliro kabaddewo naye tukomyeddewo ddala bannange Cameraman yali yarwala nga yafuna obuzibuzibu naye kati yakobyewo kati nange nkomyewo maaso biba bingi ebyeyongera buli wobe oli wafunayo ekintu ekikugiza ate anyway tubadde mbadde nga mabega wa kamera naye nga leero nkomyewo era ngenda kubanga mbatuusaako nange amawulire nga mwana mwa Sylvia ndi wamu naye ng'era tugenda kuba tukifa bakula tugabawo gonna ge bamwetaaza agaba gakwataganyidde ku baselebrity bo ante site baazi ffe wetyo wetukola naye ng'olunaku lwa leero amawulire mangi nnyo ddala agayise mu weekend yabadde naye gwe walidde ku nsenene ensenene balage ensenene zanumiza n'olubuto nalidde ensenene nempulira nga n'olubuto olunuma nentukesa nga nsindisa bigere dalira ensenene zabadde nyingi mu weekend bannange mwabatulaba mulidde ku nsenene bannange ensenene ziruma abali ebiwuka ngaffe kale tulya ku biwuka naye mukama katonda ali bitubuuliza eyo tuli biddamu naye nga ssaawa zakakati ffe tukola ki ekitunyumira naye nga mwebale nnyo abatunzi b'ensenene abasiika abazikwata obutaala ogenda obulya bonna abantu bagize ne babutuse bonna lwa abantu b'endaba babutuse ensenene naye nga just sente abaziyiya bwe bate banaye mwebale buteekuba nti nate nzezo ng'omulimu sigukola no mwebale kukola naye ng'olunaku lwa leero ndesaako ensenene ako nonzijukira mwana mulenzi Guluneedi ensenene Nalongo koddomba byonna byengeje mbitandika naye nga mwana muwala Nalongo wa AK47 omugenzi right now kati ng'awezezza myaka ye tegiweze ena giweze kati ena gyakagiweze baali bakikwasaganya ne Guluneedi nga agenda mu ensenene ensenene tezafuuse ensenene paani mu nsenene oba kati awo bijjirawo paani n'ensenene bannange oba ensenene z'amaanyi mwana muwala ng'agamba Guluneedi munange leeta ku nsenene tukole ki oweeko ku bannange waliwo be yali amusindikiddeko azitwale eyo London Guluneedi nga tatwala wa the XC mama w'abaana nawe kyonera mama w'abaana yaba alina okusooka naye Guluneedi kale bandiyogerako nti no yakuwa akakadde n'ogenda sente ziwulikika bannange okitegere naye ensenene $10 n'ogenda n'ogula ne paani wa $5 n'otwala omukyala n'asiika ensenene kale ekintu ekyo kyannewunyisiza nnyo kubanga Guluneedi official omwana yayimba nkuloga omwana oyo kirabika yalogera mu nsenene manyi buli muntu alina waalogera kati ye Virgin Boy Lawrence yalogera mu Virgin era kyova ye bamuyita Virgin Boy tujaleeta mu Virgin moment atulalo tetwagala bintu byatwesiriwalizaako mu nsenene nzinza kubanga yandikyutte kale yandiziddiza Nalongo namugamba sijja sobola naye nazitwalawo naye nno naffe abakazi abafumbo naffe tulabye pozi ndi mufumbo wangambako naye
soba kyekyo naye nkyamanyi kyekyo bannange omukazi ow'ebbali akuwaatya ebintu gwe n'ondeetera biba naye nga tuli ebintu mulya bingi bambi mulya bingi nga tuli ebintu naye Guluneedi yabadde abaza kaki kimanyi Nalongo ono yakikoze kumulumya maybe anyway oyo ye Guluneedi official golabaka awo gumwana muwala Nalongo naye awanda omuliro Nalongo awanda omuliro Nalongo awanda omuliro alina n'ebirala bye yayogedde tujja kuba tubinoonyerezaako bituufu ddala oba si bituufu Nalongo naye Nalongo ggwe soka weekenneenye ku nsonga ezo soka ozikole ki ozeekenneenye oleme kwogera bwogezifwa bagenda kukusiba naye ng'obusungu kyemmanyi bwavudde ku nseenene zeyawadde Guluneedi ate ne laavu obujja nga buluma bonze Guluneedi nebyo ebifaananyi bye mulaba ye Nalongo Magi nga yali mukyala w'omugenzani AK47 oyo AK47 yali muganda wa Jose Chameleone eyo famire y'abamayanja naye kati nebyo ebifaananyi kyekirala kye mulaba kyekya Guluneedi official Nkloga afazani obo bonna wali Imagine boy Lawrence yali behind the camera yamanyi obuzi n'okutusinga nze azina Nkloga bali n'entula nne